okukyala kuno nga tekukyalinga wonnyonnyola. Yabadde atandika yaŋŋambye abamu obufumbo babukooye, abalala bakoze eki, bali mu katinko, bali mu kujanjawaza. Oli omuyimbi Natolo byayimba tujanjawaze eddaali, bali mu kujanjawaza. Kaakati eyo byebirwadde ebyo byoli mu kufuna kati process entuufu ey'okuyingira obufumbo abantu bagivaako. Abamu babafunisa mbuto neetwala n'afumbirwa. Abalala balabye nga bigize bwe bati omulenzi ku ssomero lwamugizeko ka boyfriend kamwebaseko ku ssomero n'anyumirwa ne yeetwala. Abalala basazeewo ne bakola eyo process gye twogerako eyo. Naye ng'omuntu si ye mutuufu, ye ayagala kuva ku luggya. So senga nfuna omuntu wange netugera ne tukyala, mbasi mulina mbasi nafuna abatannafuuka mukyala wange. Nedda. Kantegedde. No. Senga ntegedde. Kaakati awo owulira ebibuuzo bye yabuuza nti bina ansa yaabyo. Ebibuuzo byebuuza nti abantu lwaki obufumbo bubatamye kati. Nze kankubuulire. Omuwala siryerabira. Nasula n'omuwala nga tugenda Ntebe ewa Aaron Mutebe Bananga akyaliyo. Nze gye batugattira so ayina envi. Omuwala najja omuwala najja kubanga ali serious no mufumbo teri bazanyirayo era kyovola nayina okunoonya mbalokole wajje bangattira. Aaron manya omuwala najja n'angamba nkubuulire nze kino sikyakigumiikiriza twekebeza omusaayi netugende wa musumba natusabira nakutwala ewa ssenga nakukiriza wakyala n'ojja ewaffe n'okyala n'angamba nze nzeze kuwaako. Abalokole teboogera ebyo naawe wangi abalokole ebyo tebabikola. Mukama Katonda ono Sami muto namugamba nnyabo singa mala nenkumanya kaakati sigenda kwesunga ku lunaku lw'embaga. Naye abakyala bakwesunge kapa ezo zikyaliyo ku lunaku lw'embaga ne beesunga omuntu. Byali mu kukaaba kati byali mu kuwoza ebyenkya byanca ati awo era balina kubuuza ebyo byonna bikolebwa process gy'oŋŋambye. Kale wano nga nakamula wakiryoke okutuuka ŋŋambe ku ssenga ng'omukyala asula wa? Omukyala ali waka waabwe gy'abadde. Oli mu kyaki ki? Ndi mu kanisa ey'ekipentekoto bulungi nnyo ng'oli waka wammwe gy'oli nga nange ndi waka wange. Kati nkutegeere ntya? Kati ndowooza tomutudda mu kutubuuza na kututawaanya. Anti kyembuuza nkutegeere ntya nti omanye emirimu. Lwaki ebintu babikooye? Lwaki ebintu babikooye? Wandibadde ombuuza ekibuuzo ekiri eri munda. Omanyi kye bayita kaasuze katya? Nekye kitegeeza? Ndiwulira naye simanyi kaasuze katya kitegeeza. Nekye kitegeeza tokimanyi? Omanyi lwaki tuleeta ettooke wa ssenga? Tusomese. Otusse. Kubanga kyoyogerako kinene nnyo. Ekitutwaza ewa ssenga kubanga byoyogerako kumanya nti omwana afumba. Lwaki omuwala alina okugenda ewa ssenga? Emmere gye tugenda okulya nze ne sisita wange. Nze nno sigenda kugirako naye omuntu agenda okukunona ne sisita wange bagenda kakasa nti wafumbye. Y'ensonga lwaki bagiyita minwe. Eminwe gye bagiyita egyakawotoka. Tugenda n'ettooke ku makya ne tuli kutwalira omuwala n'oliwaata nga tulaba n'oliteeka ku ki? Ku kyoto. N'ennyama gye twagenze nayo n'osalaasala ennyama n'oteekamu akatogo tulya n'ebalukabaluka. Kankubuuze Kasirye ebintu byoyogera ebirina okukolebwa nkimanyi. Byebirina okukolebwa. Bikyakolebwa. Kati temuddamu tukaabirira. Anti bikyakolebwa. Tebikyakolebwa. Kaawo ne bawaata ettooke wabwe ofumbizza. Nze ayogera naawe. Njogera amazima amalokole nga nalokoka. Simanyi tebalina mutawaana kwogera. Kapo ziri 9 nga nze mbanonye kaasuze kati. Ne baliwaata. Kapo eryeji. Yali egiwaasi. Emu yokka etaawaata. Lwaki kyenjogera? Kyenjogera tukibagamba tetunnaba na kugenda muki. Ekitwala omuwala ewa ssenga kulaba nti omuwala onaafumba kyekyaleese bali abantu bonna.
si bino bye mupangisa abantu nti bafumbe. Olina okuwaata eminwe gisigale. Tulya na minwe, tetulya munyige. Olina okuwaata eminwe gisigaleko ebikuta tumanye nti gwe tutwala tanayiga kufumba. Nti era omulimo gwa senga waffe Oweeno gwalina okukola. Oweeno kuyambako gwe omuwala okuyiga okuwaata. Tudde ku nsonga wali eri. Wambuzizza ekibuuzo. Lwaki abantu babikooye? Bikyali nga bw'obiraba. Lwaki babitabuseeko? Kati njagala tuddeyo wano nja kumalira mu Bayibuli. Tonala ssebo tukyali. Saawa ziri mmeka? Aŋŋamba tuyinza oba tumaze vidiyo eno naye tukyeyongerayo omusomo gukyagenda mu maaso. Sami, saagala kukugamba kigambo kye nnyinza kukugamba naye. Olubereberye essuula emu olunyiriri lwa 26 lugamba bwe luti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga Katonda bafuuse babiri bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri yeye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi mwe yabatondera. Katonda n'abawa omukisa, Katonda n'abagamba nti mweyongere mwale mujjuze ensi mugirye mufuge eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Kakati wano tutandikidde wa? Lwaki omukazi alina okubeera n'omusajja? Katonda yatutonda tufugenga tubeere baki? Mukazi na musajja. N'atutonda mu kifaananyi kye. N'atugamba kyemmanyi point gy'ojja okutuukako gyagala ennyo. Mweyongere ziri feeling ze nkugambye zivaawa? Zirina kyontonde. Ziri wano. Mweyongere mwale mufuge ensi. Katonda yakola ki? Kati olunyiriri olulala luno wano luli mu ssuula ey'okubiri. Olwabiri chapter 2 lubereberye chapter 2. Awe wavudde obuzibu olw'ekibuuzo kye wabuuzizza. Omuntu n'abituuma amannya ensolo n'ebibuuka waggulu na buli ensolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Kati ndowooza olaba confusion yawe wetandika okugira mu bantu. Wali Katonda atutonze mu mwoyo mulundi gumu, naye wano mu process asoose kutonda ani? Adamu. Kyova olaba Adamu mu kutonda ebisolo n'ebinyonyi amannya ge yabituumanga baabitonda bali babiri n'omukazi, kubanga omukazi yali ali mu ye. Owulira? Yali ali mu ki? Mu ye muli munda. Wulira, kyova olaba buli kye bamituumanga yakikkiriza. Olwabiri mu olumu Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Kati ngenda kubuulira obulwadde bwe buva. Mukama Katonda n'abumba olubiriizi lwajje mu muntu okubeera omukazi n'amuleetera eri omusajja. Kati otuli mu fiziko. Amuleetedde ki? Omuntu n'ayogera nti eno obulwadde bwonna buli wano ssebusami. Omuntu n'ayogera nti ono yeggumba erivudde mu magumba gange, yennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga agiddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Kati wano tugenze mu kiri tubeda kyoyogera. Bombi baali bwereere, omusajja n'omukazi, so tewaali akwatibwa nsonyi. Kakati wano wenjagala okubuulira lwaki obuvuyo buyitiridde mu fumbo. Kati njawulirawo okwaka awo we wali we twanakuzizza wali abantu beekakaatise mu mbiri ze zitali zaabwe. Yemigo gy'owulira
kubanga buli bw'olwenyigamu oluyingiremu tolujaamu byebikonde byofuna gyemiggo gyofuna saabantu mu njogera ennyangu balina abantu abatateekeddwa kuba nabo kubanga bw'otuuka ekiseera kyo kati Sami oli mu 20 years kati otuuse ekiseera ekiwasa kyekiseera ogambe Mukama mugambe Mukama leeta olubirizi lwange kubanga lwakuvamu lulina we luli luleete kati olulaba otya ekibuuzo ekijjukira kye wabuuziza manya nti omuntu omutuufu amazima gennyini bw'onoolaba omuwala oyo njagala kukujjukiza naawe kiyinza okuba kyakutuukako n'ono ali ku kamera kiyinza okuba kyamutuukako bwe kiba kyakutuukako ddayo kirowooze bw'osanga olubirizi olulwo Sami olina amasannyalaze g'ofuna magineti wali ogifunyeeko akantu kakusala mu mutima omuntu tomuliiko tomulina kyomumanyiiko nowulira ng'omutidde nnyo nowulira nga ofunye ekintu ekintu kakiringa ekikoze eki si byolinako obadde ozena mu mbaga oba otambula bibyo n'osanga omuwala n'owulira ate kyofuna naye akifuna olwo lwe lubirizi lwolutuufu kati embaga eri awo ekitegeeza owuwa omutegeera bulungi nnyo olunaku lw'omusisinkana ne bw'oba musanze Japan akantu ako kamyansa munda mu mutima gwo kakusala shwe nobanga ogize wala mukoze eki owulira ofuna that gundi magnet ekugatta ku ye wabawo ekintu ekiconnectinze kwani ku ye okwo tebakuyita kwaka kubanga si byobadde nako ate mwana totera musanga munundi gumu oba ebiri olusi giyiwalira n'esatu buli buddemu omusanga n'okisanga kyova olaba wentera okugambira abaana abalenzi oyo lumba awo olumba tosiba namu buli wookawulira kijja mu mutima bwe shwi kubanga si byoba nako si byoba ddayo gaye Mukama nina gwe nalabye omuntu naye saakitegedde kyazze kitya naye muganda nga etutomedde n'olumba ono kati ate bw'omala omulaba n'ogenda mu birooto n'olota nga akuweereza Bayibuli noga ono ye mutuufu noga ono yeye yennyini kubanga Bayibuli yagamba muyambi wange nogamba ono tugenda okufumba naye nga tofu naye nga kanyansiza ku mukazi ali eri Aluwa gyali eyo kati bambi naye olwo obutamanya kubanga tajja kwegambako tajja kugambako tajja kukulondoola naye yakifuna kyewafuna kati ojja musanga afumbiddwa mulala omukyala kibi we kisukka ennyo n'ogambako kiri alaamu eyo nno yali mpisa yaki eyo yali mpisa ya buntu okuva edda sekyo kya buntu nti amazima gali nti omuntu bw'obanga omwagadde ebitali byakwakugana naye gundi simanyi bwe nkulabye omutima gwange gukwekanze gukoze bwe nti sitegedde kikibaddewo naye newe kisabireko nankange nekisabireko ng'otambula tomugambye nti nkukwana naye oyogedde ekibadde ku gundiyo ojja nakuwulira emirembe kyekyo kyeŋŋamba kaakati ekizibu kye tulina togira nnyo ekizibu kye tulina omulaba abonaabona kati va mu kusaasira kati ate ono agenze mu kusaasira olaba bulatha atamwattamwa nga tasobola kwogera ngate naawe kyetugambyeko kiri wakifuna yes nga wakifuna kyogambye ekyo mwanguyize mugabe bulaaza ompulira nange akantu kali nakafuna naye tukisabireko abamu mubasingozi kyovola bwe tuba negundiza abasingozi tubagamba abamu ebyo tebabimanyi babifunye naye tebamanyi kyebitegeeza gyovola abatutawanya mu birooto kati nina ava okuŋŋamba anawe ayinza okuba ali ku mukutu gwo simanyi gye namusanga ava kuŋŋa nti naluze ekiro kyaleero nasalawo ne ŋŋamba Mukama sigenda kuddamu kwegatta na muntu yenna naye nalose nga aliwansabukuludde ekiro kyaleero empulira nga nemusuula eri naye ngaebintu byonna abimaliriza kyokka bwenkedde ku makya uliraga bwenkedde ku makya ku ofiisi ne musanga batugamba mbu egyo giba mizimu ani asomesa Kawuula naye omusajja asomesa Kawuula Mukama Katonda newaba bizinesi neweba Kawuula aha tugende mu maaso onzise
omusajja azeza kawula kyokka ne wamusobeza emirundi 10 omuwala abadde aŋŋamba abaliriza ze ku ssente nkumi virginity yange okuva bwe nasalawo ne ŋŋamba kati sigenda kuddamu ate yo nawe yava ati kati babagamba nti mberera yakubi bw'ava okuŋŋamba bwatu nemugamba obambi naŋŋamba nti naye ekyewuunyisa eyakinkoze ekiro omusanze ku ofiisi nemugamba akati awo weesibe 2 amugambye nze mugambye kati weesibe 2 era mwewala oyitewa kuba kakati omulaba akuteeze okutula endagaano eri gyewakoze eki gyewateekawo kubanga omuntu omukuleeta mu kireto n'amala okukiggala kala ino gy'omusanga ng'ate bulijjo tajja na ku ofiisi mulala nnyo waagu najja n'okujja wateeka okuba nga waliwo ekiri kati bye byenkugambye ebijja nga biri ivo nga byagala okutta endagaano gy'okola ki gy'olina era mugambye ekintu eki tugenda kusaba naye kakati tusabire obufumbo alabika wabivaako kati oli mu process ey'okufumbirwa kati okusinga okwonoona kuba kati ekigenda okuddako ojja ndaba namulabye ne mu kirooto ate twamaze ne mu kirooto kati yeye ng'oyongera okola ki kaakati olw'okuba ate wafunye maginenti eyo ey'okuwulira ng'owulira okyamuse ku ye ojja kumaliriza ogenze naye so maginenti eyo gye twogeddeko entuufu erina kuba tuwe bulungi nnyo sayidi zombi kubanga lyeggumba liri lyewavaamu lyekaaka okunoonya wa werikola ki nalyo woolisanga lyo lifunye werigwe watuufu bali babe bamanyi n'okwetooloola bwe bati neyetoola n'afumbirwa gye yafumbirwa n'abazaala nga 3 naye nga gwe wali omutuufu era bw'akomawo ofuna kyekimu kyewafuna kati awo embaga eri awo kubanga alina emigugu gye yeetisse ogenda ogitunulya nga tojja gisobola nabalamu nogaa naye samike sika migugu sika kompaniyo kaakati awo wewali embaga tugira tukireka kati 90% bali ku bino yamusaba okulanga bali mu ssomero first cut n'agamba is the deepest sigenda walaawo nawonna ŋŋenda naawe kati ali noono bw'alaba nti yafuna mbeerera aga nti kantwale neki embeerera kati gy'emiggo gy'owulira mu bufumbo abaana bakubye embeerera emiggo baana babonyeebonye ono yamufunisa lubuto n'agenda na lubuto kakati nze Katonda yaŋŋamba tekyaŋŋamba kikino kyenjagala tumalirize nakyo ng'olwana nnyo n'omumaliriza amakamera ekyakola bisa bye weetaaga okulaba tulaba bintu biri muno kulaga abantu bwe bayawukana kubanga sooka ompaako genda yogera nga bwe mbikula kubanga nimbyawandiikira kubanga kikyakutawaanya abaana bafumbiddwa abantu bebatalina kufumbirwa wensanga oyo goŋŋambye yes nga wanzaala 4 ali mu nzaala 5 kati nkola ntya benfumbiza nkola ntya oli wanzaala 9 nina kuguma n'ogenda n'oyo ne mwetikka emigugu gyammwe bannange tefuula nnyo bintu bizibu naawe tekijja kusoboka genda naye oba wanzaala 9 twala yoyo omutuufu mugenda okubeera n'omukisa gwe twogerako oguli reality ogwa ddala ogenda kugusanga awo bannange tofuula nnyo bintu bizibu Katonda tasobola kunkyusiza we musaba kubanga please toseka please tubeere serious sisobola kubeera waddo ye muntu wange yes kusanze oli wanzaalo 9 5 oba 9 kale mu butuufu sikakubeerako simanya kompaniyoni Katonda ye si wa kisa nnyo kutuukaawo kunfunira mulala olowooza ayinza okuba kyotasobola abaana abo mwendowooza togenda balabirira ate tekiri kukulabirira gwe kyotategeera bulungi nnyo abaana 9 yes bannange muteke mu komenti awo bulungi nnyo nga yeye yewuwo nojja ebintu nebikola ki oba oli awo nga buli taata atwala owuwe batwala ng'osigaza omuntu wo ne bw'ogenda okuzaala gwe naye ebyo byenjogerako mbirabyeko era mbiyiseemu kati gwe bikuzitowerera buzitowereza era emyaka okyalina mito si mito wulira sami banange kyemmanyi wali abafaanaganya nga nze gye bali eyo balaba
siri mu kuwakanya. Yes, that's true. Era teri ajja kuwakanya. Nekyendi mu kubuuza. Katonda takwatirwako kisa. Katonda kitankwatirwisa. Naga mwana wange Sami. Nali mutegekedde ono. Naye ono ali mu nzaala 10. Kamufulireyo ka bebi wano. Kyengezaako gamba. Nina omusumba. Omusumba. Ali bove Mityana baddakowa. Kola oluguudo. Mityana ddawa? Mubende. Nali ngenda kubulira Mubende. Nga neetegese ku Sande ngenda. Kati Sande eno Musumba najja. Mukama yamugambye. Oli takyali mukyala we. Olwo mukyaki mwali muzeemu akawala kalina ettututo. Ng'ebbeere lyakaliti. Oli maama bakafumba emyaka 24 mu bufumbo bagenda mu jjubiri. Abaana balina kuki akazze kenkana abaana bakola ki naga Mukama yaŋŋambye ekiro ono takyali maama w'abaana takyali mukyala yoyo Katonda gwe ŋŋamba ulira yaŋŋamba ono takyali kati kana akawala akataaka ebbeere ettutu lino keekako kakati ye mukyala wange kanisa neekuba endulu lindako ngani omusumba abadde ne mukazi we emyaka 24 balina n'abaana abakulu kati musumba kati omusumba n'alyoka agamba endiga nga zitudde olw'essande Mukama yamugambye takyali mukyala we kati kali akawala kagundi ke kakyala ke endulu neevuga mu kkanisa ate bawagira nga mwoli otudde ate nze ndi eno sinnajja ngenda Kampala nzija Sande jja eyali ankyaza abamu ku bampira nanga totawaana okujja eno byatabuse musumba akoze ekyeneena kye naye kati lwaki tokkiriza ati Katonda Musumba yalaba Katonda yamugamba lwaki tokikkiriza kakati nze sijja kugaana era namugamba ekintu eki yamanyine Katonda we saayongerako kino nemugana nti mwe mugenda okunkyaza Musumba yali mu kiralamu naye mwe mugenda okunkyaza nasanga abasumba ebusia eri wansi omanye eri gye bayisira amagendo ebyo njogera gwe wali obiwuliddeko ebusia eyo munda kati waliwo obukubo buli bwe bayitamu waliwo obukubo bayitamu emabega eri busia gyagira bwati obugwe Kenya amagendo gye basinga okugayisa Kenya bwe watyo nagende nga ngenze mu conference y'abasumba conference eno tugibeeramu nempulira omwoyo nga ŋŋamba buli atali muweereza afulume nempa testimony awo nenjijabula kubanga yali ebaleese abantu nembaga kati bwomanyi toli muweereza tuviire tuluma kati tugenda kwogera nembaga Mukama ŋŋambye bantu mwe muyitiridde okubeera n'abakazi 1 2 3 4 5 nebanzigirayo ebyawandiikibwa ebbayibuli eno erimu ebyawandiikibwa oli nalyo kazi yayo naŋŋamba nti awo Mukama n'agamba Yakobo fuluma ne bakazi bo bonna bana okirabye n'afuluma okirabye wakireeta okirabye tekiriimu mulungi nnyo akuleetedde ebbayibuli bwakireeta naga nti awo Mukama n'agamba Suluma wadde byonna byakolebwa abakazi 10 batandika okujjayo balina ebyawandiikibwa byabwe bibagaidinga Mukama yagamba ni namugamba nti kakati abakazi nti boolina yagamba ni bajja banzirayo ebyawandiikibwa kati bajja banzirayo ebyawandiikibwa nentandika obbazaayo nti Yakobo mu kutandika kwe nga twogera amazima yali ayagaddeko abakazi 4 yali ayagala mukyalo n'amaliza ng'agudde ku Sezaala omuyaayi Sezaala yamutega ki gwe yamuteganga naye kati yayingira mu bakazi 4 naye nga tabeetegekedde tebaali babi naye bonna abafunisiza embuto kati gyafuuka migugu ale Solomoni kati ye Solomoni yali mu masanyu yagamba naye kano lwakisingira mu likodi y'ensi yonna ninjagala abakazi 10 ale Dawudi mu bwagundi bwe Dawudi baamugamba genda kola buvunaanyizibwa bwe n'atabukola yali alina okugenda okulwana neyeeganya okugenda okukola omulimu gwa Katonda ogwamuyita amafuta ge gali n'ayimirira waggulu wagundi n'alaba omukazi ng'ali bwereere wulira n'alaba omukazi ng'ali bwereere n'agaa kino sikiraba nga mumundeetera oyo kati nkubuulira buli alina kye yakola yamaliriza alina kyayonoonye ntandika okubuulira Solomoni kyakola Solomoni yatta baka banne kubanga ayagala bakyala baabwe taata we Dawudi yatta bagundi be kubanga ayagala mukyala waabwe oyo avaamu omwana gwe bayitaani
Abusolomo yebaka ku mwannyina owulira bizibu ebijja omu mwena kati ebyo nabyo tulina obbajjirayo Abusolomo yebaka ku mwannyina naye yamujja kuli waliwo omukyala gwe baali bayita Abigaili in fact Abigaili gwe bajja kwani Nabali nti najja so buli eyajja akola ekitali kya Bwakatonda wadde yali mu Bwakatonda yamaliriza bubi byaggwa bitya Ibulayimu yalimba bulimbi kirimbo n'awaayo mukazi we namugamba nko mwannyinaze gende wakabaka akwebakeko tufune emmere ng'oli ekyakola ekitali ggwe yavaayo nga Katonda yalwaniridde Saala obutamwebakako n'amugamba kati genda ne Hagali kati naga nange wampaddeyo bane kati nawe webake ne house galo wa owulira ebizibu gye biva kwe kufuna kati Bayisimayiri betuli kati ebintu birina kozezi zaabyo nenze njagala nkuwa ekyawandikibwa kiri wano ngera 2 kyobadde ombuuza Katonda tasobola kunsaasira Katonda nsaasire ngera 2 mmeka ngera 28 egamba etya kabaka natatava Mukama 22 Mukama alumpe 22 agamba atya sikuandikidde 22 egera nti kama nsaasira mpe ekyawandikibwa ekyo ngero mmeka ngero 8 ejje mbadde njagala kikuwa Katonda tasobola kunzirira Katonda tasobola kuddiramu wanga bannaaye emigugu egy'abaana 5 9 owulira nga kizitowa kale kikino ngero 18 22 egamba etya alaba omukazi ow'okufumbirwa alaba ekintu ekirungi era afuna okuganja eri Mukama era afuna okola ki okuganja eri Mukama bwe yabitandika mu lubereberye eri bye twalabye n'abikuwa n'agamba Sami ankuleetera omukyala abeerewo omukyala bwe yayonoona omanye ekyabaawo Adamu yagamba bugamba sigwa mumpa naye nga yali mu bwetaavu obw'omukyala namuga sigwa mumpa kati Katonda naga bwe nakulabira kati byova okola bwoti kati n'abijjawo kati Katonda yabijjawo okuva ku agamba gweraba bw'omala okulaba mutwalire kati tobibe kati ne bw'olaba tabiriimu ebyammwe ebyokwekubanga kiriwo ekiti nyinza okuba ndabye ngyatwe very realistic tubadde mu ntandikwa ndabye bwenjagala kati neetaaga okuyita mu mitendera giri gye twayogeddeko mu butuufu senga asobola okukkiriza Roland okujja n'omukyala we wadde gwayagala ow'enzaalo 10 senga tekimugana mu mitendere gye tekimugana n'omulundi n'omu era gyagamba mwana wange oliko kyofa ki ndowooza kati olabye sikulimba bannange ebintu ebiri very realistic kaakati nja kubuuza ekibuuzo omwagala kubanga nagambye ogenda kusokera wa musumba akugambe gwe omugambe musumba nti mukola ki mwagala kati tugenze ku family kati ogenze ku family because kati nkuddamu kiri kyongambye kyogambye nti waliwo abantu abamu abagenda gye bagenze obufumbo ne bwonooneka nga bali baganya biyingiramu nga bali abafamily baganya biyingiramu omusala naganya Roland kati ffe kyoyagala ffe byo tetubiriimu tetusobola kukkiriza kugenda na muntu wa gundi 9 kati ze gundi zembadde bakola batya kesi zembadde nkugamba ninamu kesi 3 oba 4 ndowooza 4 emba seerabidde nga kesi ezo 4 nze nzikoze nga ffe church ffe tuyimiriddewo nga abafamily tebabiriimu atokiramu era bamukoze ensobi gwe kennyini oŋŋambye nti emitendera emituufu gyegiri era njikulaze ne tutuuka taata n'agamba nakati nina omwana agenda kufumbirwa taata omanyi bwe yatugambye kati taata yabyonoonedde ddala taata yatugambye temutawaana nti mugenda mbyakukyala wasenga temutawaana musajja nno muganda temutawaana nti mugenda kujja n'enkuyanjayo abantu ewange njagala abantu 3 mujje mbasabire omukisa mugende mufumbirigane abo balyoke nze ndi kuba biganye olwo njagadde okulaga oyo naye waliyo bali abajja family neekola ki ebiganye taata n'agamba ffe ekyo ekika tetujja kifumbirwamu oyo gundi tetujja mufumbirwamu nga tuddayo ku eri enkola ey'ekika kyaki ekya bayibuli kyeyogerako mu kyemuyita ekika ky'envuma tuddayo ne tubatuuza
ne tubatuuza bano babiri kati olwo bwe tugenda okuyimirira bino byobadde ogamba sengo waaki ebyaki ebyo byonna ne tuyimirira ng'ekyaki ne tugamba kati tugenda kukola ki kukola omukolo gw'abana abaana kubanga abazadde bakoze eki bagambye bano baalokoka era issues ze batera okutuwa z'abaalokoka tetubaagala nkubuulira ezo zonna zenzijukira ennya zonna baatuwa ekintu eki oyo omwana bwe yalokoka yatuvumaavuma wano n'atugenda n'agenda kati awo tuyimirirawo mu area nga tetwagala baana boonoone era ne tukola omukolo gwabwe so ne mubawaggula okwo tokuyise kuwaggula ye taata amugobye mu kika kati ne mumuwaggula okitegedde Katonda kati yamugobye ku nsi kati ate abaana bagenda kwonoonera mu kkanisa sami abaana bagenda kwonoonera mu kkanisa manyi gwe ng'omusumba oba nga kyaki mulina sooka gamba abaana mugende mutereeze bali biri ebintu mulyoke mujje sami nze nkugamba nze ngenze mu bazadde abo benjogerako gira emigogo ena mbaserabidde nentuula n'abazadde ne bagamba mpozi ng'avuddeyo mu bulokole bwammwe n'akomawo mu bukatuliki bwaffe ng'avuddeyo mu busiraamu bwammwe n'akomawo wano tujja okukkiriza kati tuddayo ne tutuula n'abakadde b'ekkanisa bano tubakoledde ki kale njagala nkuwa ekyawandiikibwa kino kyembansembi nakiyawo bayibuli bwe nagambibwa okukola obuweereza obw'abafumbo nalina okubuuza mukama ngenda bikola nti nampa ekyawandiikibwa kiri Malakayi essula ya 2 Malakayi kye kitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde essula ya 2 onyirwa 14 kigamba bwe kiti kubanga kantandike Malakayi essula ya 2:14 kubanga mukama yabanga mujulirwa kyekitutwala mu kufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu buva wano kubanga mukama yaba mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omu buvubuka bwo awo tuba encouraging abaana bawasenga bakyali bavubuka kati gwe eri point yo wejjira ow'enkaŋŋa eri awo agandi ow'obuvubuka bwo gwe nakuusakuusa newankubadde nga ye munno era ye mukazi gwe walagaana naye endagaano era teyakola omu yakolera ki omu newankubadde nga waali wasigaddewo newankubadde nga yalina omwoyo ogwali gufisseewo era yakolera ki omu yali anoonya ezzadde eri litya Katonda kale mwekuumenga omwoyo gwammwe so temubeeranga wo n'omukuusakuusa omukazi ow'omu buvubuka bwo kubanga ow'omu buvubuka bwe kubanga nkyawa okugoba abakazi bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri awo nnyini bwe tujja okutandikira Katonda eri okugoba era kasoya tula nti gundi oyo mpaka bwe mwali awo tugenda okutandikira naye tulina abawimbi kubanga abafumbiddwa tulina abasumba abawasizza awo tugenda okutandikira bwe tugenda okweyongerayo ne kasirye tujja kwogera ku kintu kye tuyita divorce we biba biganye what next because bannange olwokuba ndi mulokole sigenda kugira nalabadde omukyala yagenda neetonze biganye nkoze buli kimu kiganye mbunsigalaawo akukwata akuteme ntambia kwata nteme musajja oyo bamuyiridde asidi nzira nga ndi awo kyolwokubanga Bayibuli Katonda wa kisa okusukkaawo ekyokubiri tujja kukwata ku responsibilities ez'omusajja mu maka abasajja bangi bakoze sex tebatuusanga bakazi baabwe ku ntikko eyo si nso eyo wangi nkuwe kyawandiikibwa ekikola ki gwe kyova olaba nakugamba luli kwata munno mu ngalo mufukamire musabire sex gwe mugenda okukola ogambe nti Mukama ka sex ka leero ke tugenda okukola nabaana eno giggale togiggula leero tetwagala mwana tayitawo leero musabe bwe mumala mwebake amina
tugenze naye aba ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.